mwebale nnyo gwe bunafa kyagenda maaso n'okubanga atera awo gobera omukutu guno gwa Kimbowa updates nagamba tujja kuleetanga ebintu ebyenjawulo nno byowendeetaze naawe okubanga omanya naddala ennaku zetugenzeemu zino ennaku enkulu amaaso galina okubanga gali bulindaala ku nsawo oyo ku bizinensi yo ewakaawo ku mulimu gy'okola buli wamu olina okubanga oli bulindaala omuntu ayinza okukunyukiramu mu nnaku zino enkulu yenze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa naye nga nyongera okujjukiza nti bannaffe aba Dream Asset Developers basinga okutunda ettaka mu ggwanga wano okuva ku milioni 2 paka kwambuka ofuna poloti ogifune ekasaayo ogifune nakifuma ogifune ekalagi ogifune eddundu ogifune mayangayanga byonna ng'okozesa milioni 2 nakwambuka milioni 2 3 5 2 kyapa mu ngalo eryakabaka litaliiko kyapa ndagaano byonna kubira tone ku namba z'essimu wansi awo agende maaso okubanga ate akulambula oba agenda ku ofiisi wali bukeerere ku katale ogende maaso okubanga basobola okukulambuza n'olaba ettaka lye balina ne poloti ze balina zisangibwa wanawa osobola okubanga ate naawe ofuuka omugagga mu mbeera ey'ekyavu obanga osobola okubaako ky'otandikawo naye kantu nyoba olina katono gwe nansana nanyongera okujjukiza nti muzeeyi taxi awo ku taxi club yaleese buli kimu ekikozesebwa mu ngeri y'okusanyuka bweyagala kusanyukamu kunywa kantu kompolampola ng'oli awo ne maama abaana banaani genda ku taxi club awo nansana okutuuka ku poliisi nansana awo nambye ku mandi wabeerawo comedy olwokubiri wabeerawo ekikadde byonna bibeerawo taxi club nansana ewa Musalongo taxi oba taxi club eweyogerere gwe ali mu bitundu bya Kirinnya bweyogerere Banda Kireka Kyambogo bikoze bitya genda ku taxi club eweyogerere osobola okubanga ate naawe osanyukamu olwaleero njagala tutule nnyo security okusinga naddala mu nnaku zetugendamu ebyokwerinda bwe ngamba security oyinza okukirowooza ku level ya security ya poliisi oba ey'amagye naye waliwo security yaffe esookerwako ngaffe abantu aba bulijjo gwe nina wano nze erinnya mumanyiiko lya SOBi gamba litwatambula ng'eyo mu kava zaffe eyo naye ajja kweyogerera kasooka atulamuseeko SOBi kyekyokulaba abantu ba Kimbowa updates mu Uganda ebweru wa Uganda kuba omukutu guno gusaasaanidde amawanga gonna babeera bagula abadde bambuuza oleeta ddi SOBi nateekako kwese bulime lumu ne bagamba ate kati SOBi omuleeta ddi ne bagamba okay temufaayo SOBi naye tujja kubanga ateera mufuna ogamuta SOBi yebale nkuguddeko eno makava temumbuuza waje musanze nege kyobamanya nti musanze era tuli wantu tutozana kutegera wawe tuli ate kirungi tosobola sitaddeeko wawe tuli naye nga kyomanya SOBi mukaseera kano nze mulina SOBi amanya gama mu bujjuvu gwange amanya gange nze Pade Serengeti Pade wediga lugavi uli muzzukulu wa Ndugwa naye era ndi Salongo Pade Serengeti SOBi kitegeeza ki SOBi erinnya lyange lya mirimu naye nga erinnya SOBi nalijja ku firimu emu bagiyita No Escape from SOBi firimu yali ya Mujamani kitegeeza gwe kati gwe SOBi teri ayinza kutuuka kuva mu ngalo zo tewali kizibu nnyo ddala escape from SOBi bo si kyangu kutoloka kuva ku SOBi nze ng'omuntu badde ombuzeeko badde emikutu wagiviirako ddala okuviirala ku scenario eri eya press conference yali ekyengera siddangamu kukulaba ku mawulire gonna amawulire mbadde nabeeramu naye nga gabwegendereza mbeera mu mawulire ag'omugaso osanga nafunamu okubuulirirwa alina amawulire genina okubeerako negesina kubeerako ekyo kituufu kubanga oyinza okumala gayiwawo yerere n'abeera olwaleero tulina etteeka eppya eryakajja lwakuba terina sayiningibwa tebanatuwa lunaku lwe bitandika offensive communication kituufu twogera ebintu byaffe tulina byogera nga tukonfaminga kiki kyetwogera nina abantu bange mbadde njogera nabo badde njogera ngezako okwogerezegana ne speaker parliament mukyala Anita Amongi ambuuza SOBi yaani erinnya ngaaliwulira alivuga emabega SOBi eri abantu bameka naye enewe ndowooza okusiga ekifaananyi SOBi yali akola biri ebintu bimwali mumanyi byonna naye kati SOBi ono omulala SOBi omulokole SOBi bannayuganda gwe baagala okuwulira eddoboozi ne gyenvuddewe nebyakola naliko lumu ku poliisi ya CPS emyaka nga 10 egiyise
sali benzukira omwogezi wa polisi yali Idi Senkumbi mujjukira bulungi nnyo ne bakuleeta ku CPS awo waliwo yali ttaano we baamukuba emiggo n'ayogera SOBi ndina SOBi sikyalijjukira naye yali ttaano wo baamukuba emiggo nga nyingi nnyo oba yali kyange n'agamba mugende mukwate SOBi gwe nkola naye eyo mukama okakananga bakuleese naye nga kuliko okuvaayo mu bintu era weebale kulokoka kirungi nnyo kubanga okulokolako kulina ebintu byakutaasizza bwenjo kyogera nti kutaasiza abantu sekinomu ate kutaasiza ne gavumenti nga yo eyawamu anyway jatandikira saagala kuzzayo nnyo mabega kubanga asoleza abantu baziwulira saagala agenda nnyo eyo naye SOBi okwatagana otya n'ebitongole ebikumaddungu okusinza gwe ku kibaali bakumanyiiko kiri ate ne bagamba nti ate kati SOBi akolagana atya n'ebitongole nze okwatagana n'ebitongole bikumaddembe ekituufu kiri nti okwalinga okutereera kwange okutandikirizaawo okutereera natandikira mu CMI from street to CMI yes kubanga bwe mba nzizeeko emabega ddala wakati wa 2022-2023 ebiseera ebyo waliwo afande Kamusinga yali ku CPS yali akuya CMI waggulu waliwo wano wansi Jati nga waliwo ne CMI ebyerisi waggulu kakati ye yali akuya CMI wansi eno waliyo ndowooza baali bamuyita afande Musinguzi waliwo eno Kamusinguzi naye waliwo afande Musinguzi wali wajjinja limu yali musajja munyankole ng'ayagala nnyo abantu abadde abayaayo okutereera tuli mu 2 awo Wembule yali yakajja SMI yasooka okunkwata SMI bwenkwata nensiba ogwo gwe gwali omulundi gwe gusookedde okukwatibwa oba wali wakwatibwa byabanga mayina nga tebakusiba nnyo mu luto lwayo naye kakati guno ogwankwata gwampisa bubi nnyo kuba emiko gyali mingi egyankuba ku musango ogwo ate nga tegwali gwange sinze yagukola sigwagukola bakuteebereza bansuspectinga baibere eyankwata baali bamuyita ekiseera ebyo yali bakusemwa 2 tulimu yali 2 eyankwata yali baali bamuyita Namara ne Owen Mutungi be bankwata baali batracking ebiseera ebyo era bakinyizanga awo ngawe kiri ennaku ezakukwata bantwala wano Kittante Semwa yali eri wano Kittante kyekisakate ekiri awo ekikaddekadde ekitegedde bulungi bantwala bantuusa ku CMI egundi wansi wano ku Jati banzija ku Jati bantwala ku CMI nasangayo kankwasa ne bamugamba yono SOBi nti yono SOBi baali bambuuza essimu yali yabbibwa essimu eyo baali bagibba ku mukyala n'agenda kulaayo bagimubbirako eryekatwe naye nga mazima nali sigimanyi n'essimu nga kaali nakasanvu katono kaali katono naye ate essimu ebiseera ebyo zaali expensive nnyo ono gwe baali bakuba yali munnamawulire wa UTV ebiseera ebyo essimu ebiseera ebyo gye bamutwalako yali STATAKA tegeeza omuntu oyo yabanga n'essimu ebiseera ebyo nga yali expensive yaberanga wabbeeyi essimu ebaali bagiyita STATAKA essimu eyankubye emiggo ne bakukuba ne bakuggalira ne banteeka embuya ne bakuteeka embuya military byawo ku military omalawo bbanga kyawo namalawo omwezi gumu n'ekitundu tokya okutulugunya kwa buli bbeeyi ate munange awo ku CMI ku gundi walinga tebatokyalingira embuya amazima gabeewo embuya tewali tokyalingi yonna waliwo military ngaebera ku geeti munda twalinamu eyalinga omukulembeze kati eri bo baba bamuyita RPC
aba chachi abala PC mushero y'amagye bali bamuyita jita musoke jita binasangamu namulimu n'abasirikale bali bajje Kongo abakola ebikolobere Kongo mu bikinga babasibiro nga bakusibi konzi already yali military gundi bale ngina kuza nti atenga bakusiba n'abasirikale nalisibidwa n'amagye akati mbeerwe mu mwezi kuba nali nakubwa amanzi janjabwa olw'omukyayina yali atujjanjaba awo mu ddwaliro ng'obawe muva mu ddwaliro nga nzira mu sseera tiwayitawo omwezi eddwaliro yali aliyo mu mwenda liri awo ku Kotaga liri awo ng'oyingira bw'oba oyingira ng'ebisembayo wali maaso ozolekodde ku fransi z'abasirikale mubajjanjabiranga bakazobi tebaani kalabi bamala okunzijanjaba ne banteeka mu sseera wayitawo ebbanga natandika okwecomplaininga lwaki bansibira mu magye biki abantu ngaabo batandika okutandibanga bantya okunteerawo embeera nange olunaku lumu nange neneeterawo embeera beneeterawo embeera afande kamusime natuma afande musimbuzi oba kamusime yali kapiteeni natuma afande musimbuzi yali wajjinja limu mumumpereze kusemwajja nanona ku military nantwala ku CMI ne banvuga ne bantwala ku side edikota ebiseera ebyo yali awo ku sitewoolo tebanajja musori waggulu gyeri nga tebanagijjawo tebanagitwala naggulu yali awo antwale wafande womanya waliwo assistant we yali afande mugalula afande muwomanya bweyandabako manyi yali muzadde nambuuza olina abaana nina abaana bakiri n'omukyala nti webali awaka konze webali nansayinigira olwo musango bakyali kugwa simu ba bantu kwe bagufuula kugwa simu bamanja simu tebantekako tebanyumbako kintu kirala kyonna bansaba simu kati ekyomukisa omulungi nti era tracking zaaliwo kati nga balaba ani agiyina bajja bagizuula weeri kati bagizuula weeri eyagirina bamukwata ye teyakwina akakwatako bamukwata mu kumukwata nga sinze yaleeta essimu era nze nali ninakola kuteebwa naye nga saaliyo nga mukumukwata kati bamala omukwata bamutuusa ku gundi ndoza bamala okuzuula ekituufu nze kusemwayi kwekuntwala ewawomanya nzijewawomanya asaafuluma kwolwo bansindika ku CPS kati enkeera waliwo baali bamita afande richard wekabalagala awo yajja nanona nantwala ku saidi wafande mugalula afande mugalula nanamba ayo wakakuba masamba naye nga bamaze okutokyalinga bamaze okukuba tokyalinga ezo zo zambeerako sijja kulimba oba baali olwedde bakulina kyebakusuuliramu nti wetuba tulina sobi newabasi yali ku ssimu eno kale katumugunjula olw'ebirala mutuufu kyonna ekyaliwo kyekyali mukama katonda yakikola yakimanyi naye nga nafuna chansi nti nze embuya tebankubira ku CMI wano nga bakampuusa embuya tewaali mujja kyogamba sobi mu 2 wali wa tabu 2 erinnya lyali limanyikira awo nali muzibu nnyo 2 nali muzibu nnyo ebintu ebyo bitandika mwaka ki mbega wakati wa kyenda nga mubiibyo Kampala yali ate ebiseera bye yali alimu oyinza okufuna ssente ate Kampala yalimu nnyo ssente olw'ensonga nti temwali muzikkamu ate nga n'abantu batambula ne ssente zaabwe tewali zimobile money ng'omuntu okuba ne ssente alina okubeera nazo mu nsawo either ng'alina zibeera zina kubeera mu bbanka ate ne banka yasi zaali nnyingi nnyo tewaliwo mobile money banka ezaali mu Uganda ndoza twalinamu Centenary twalinamu Centenary Baroda tulinamu Baroda tulinamu Barclays Bank nayo yaddako Barclays Bank ya Standard ya juzi nezigwayo teri mobile money so ebiseera ebyo UCB baali bamaze ogiggala UCB y'abalimi b'emmwanyi baali bamaze ogiggala so ebiseera ebyo ng'omuntu akasente ke wava musuubuza aba akalina either waka mu mufaliso babeeranga ne ssente ge mazima singa ebyaleero nti sente ziba ku simu kyali ekita okubanga guwavuga ennyo erinnya lyo lyasinga okuvuga ennyo
abantu abali bakola emirimu egyo mu kibuga ndowooza baalimu gwe wali olina bezi bukolebwa linnya lyange okuvuga ennyo nalina kyali wange nga njagala nnyo nga kyali wange nnyo baali bamuyita Rastarob Robert kati Rastarob engeri gye yali Rasta ate nange nali mu Rasta nali mu Rasta nga dreadlocks kati kyamwanguyira nnyo ate waliwo yalinyiranga Moroka kugenda kwanze n'okukola ng'akyakola kwanze nwa we twabeeranga ku Button Street so nobeera kyali wa Rasta ate nga nange ndi Rasta kati nga buli lwabeera mwanze nwa alina okutumira Rasta SOBi nekikwata buli lwabeeranga kuba ebiseera ebyo waliwo Rasta nga waliwo DJ Berry abaali ba DJ waliwo Robert Alex Orvis yaliwa Echoes 110 Alex Orvis Ndawula nga waliwo DJ Chai n'ebintu bya music SOBi birimuko byanyumiranga nnyo kuba nabeeranga mu club mwe mubeera emirimu gyera era nga ba DJ mbategeera nnyo waliwo yangamba nti wakubako ku bikonde ate byo bikubadde ebikonde nabikuba naye ate byannemesaamu ekyannemesa ebikonde nduuze wanted kyeki wanted egamba engeri gye nanoonyanga ssente mu mbeera ey'enjawulo nasobola kuyimirira mulingi kumala dakiika ziwera 4 olwedde obwongo bo bagambidde nti wano vaawo era n'abaali bamanyi SOBi ebiseera ebisinga baali bamanyidde mu bifaananyi naye ng'omuntu nga tabalaba kizibu nnyo okumanya nti wali okolera mu kilabu ki nze ebiseera ebyo juzi nali mbadde mu KBC Kampala Boxing Club KBC ni yali kuna kivubo naye neyo yajjo yakavaawo SOBi olina history KBC ate nga sinayingira KBC nasooka mu bodybuilding yali 9 kukola kanyama bana bazimbye bunyama era bodybuilding yomu ng'ebiseera ebyo giyimbiramu oleeta n'ebbaluwa y'erosi okumanya wa gy'ova oli muntu mutuufu kusitula kyuma n'oyabika omutima ne banoonya gye bakuteekamu naleeta ebbaluwa okuva ekitintalo gye nali mbeera wali ozaalibwa kitintalo gye nzaalibwa oli wa mu kibuga wano bunenge waffe nasakaekyote ate obwogezi noyogera ku bikonde nenzijukira oli mukwano gwa Lusambya ate Lusambya wa bikonde nga bulaza wange kati nkigasse kuba ebbanga lyetumaze ne Lusambya bangadde bagrawudiza nange nkigasse ngezabanga kinenge ekikwataganamu SOBi mwakolanga emirimu egyo mu Kampala kuba ngambi wali muyimbi mbadde ngezaako okubaganya embeera y'aba Bobi Wine bakamiliyoni babebekulu naabo baali mu music mwenenge gye mwakonaganangamu n'emirimu gyammwe oba mwenenge gye mwakwataganangamu kakati ate abo amazima gali nti abo baali ba cowboy babaana naye babanga n'eggaali tewali yalina ggaali bagambanga baasi yabwe weyajjanga balina kakositati ate ebyo bibadde bya juzi naye bwe batandikira okuyimba abo bo baali bamanyi nti bawunsa ye muntu asobola okubeera ku muntu n'amukuuma n'abeera seefu naye kati bwe batuukira okutegeera nti bawunsa si yasinda nga bagenda mu bivulu nga balina babawunsa kati buno obwana obwabeerangawo buno nga bukijjana buno bu street kid butyo bwali bumanye eŋŋumi okusinga abaana baali bamanye eŋŋumi bavanga naggulu awo naggulu katale nga bava ne walukanga walukanga ne waliwo ne cowboy omu bamuyitanga nakati waali musajja mulamu baali bamuyita naye yali wa kitooke yali wa ngumi yali musajja mulungi nnyo nga musajja muzanyi wa ngumi mulungi nnyo kati be bamuntu abayinamu amakirabu ng'alina kirabu mwakubira yes musajja abaaliwo ebiseera ebyo nga bokisa omusanga musajja mutono naye ng'asobola okukuba bawunsi ow'ekiro 10 n'agwa wansi kakati ebiseera ebyo bagundi abayimbi ne batandika okutegeera nti kitegeeza ne bwe basina bawunsa nga nina bali abaana basobola okunkuuma era kyovola nti kamiliyoni ye teyakuumibwanga babawunsa yabeeranga n'abakijaana abamanyi
asobola okwebasa omuntu for certificate wandowoozezamu nti bano babobi wine gye babeeranga ba president ba geto mwalina engeri gye mwakwasaganangamu obukulembeze naawe ngaoli obukulembeze bwa geto obwa Bobi Wine sijja kugamba nti nabutegeera nnyo naye nze kye nali mmanyi nti Bobi Wine obukulembeze bwa geto bwali bwa geto ye ate nga yekamwokya eno Mukisenyi yali tasobola ate kujjayo okujjako nga azze kukola vidiyo ate era nga abasaba bameni njagala nkole vidiyo Mukisenyi yalinayo kabaaya wa Mukisenyi yalinayo kabaaya Mukisenyi yali abula abangamba omusajja wa Mukisenyi uwa simanyiwo ojja mu interview nga saagala mwogere naye lona mu interview nga yajja kubuulira nti Mukisenyi nali mbeera wa kubanga Mukisenyi geto eziriyo waliwo geto eyabeerangawo geto yali ya Mukakajjo Mukakajjo zoni wabeeranga bakibiranga bakubanga sama ewaliyo geto kibiranga yakubanga sama kakati nga waliwo geto endala zino geto mu Kiganda ezo zaali za Walagi walingawo geto zenjala nga waliwo ne geto za Walagi ne Bamalaaya Ekiganda zoni ndozemanyonayogera naye then netubeera ne geto endala yali mu veterandi yali yafande Kayanja wafande Kayanja si ono Kayanja ono waliwo Sergeant Kayanja bweyamukeringa mbasomali genda mu veterani emmangi wa veterani wane wali akatale kebajjawo okuguma bwakasoya otegeerawo waliwo nawo geto then geto endala yali wa tefe eri waggulu nga bakuli mu Muzaana yes geto endala eyo yali esuza n'abantu yali ya Sempanji ku Lubiri kati ezo tezabanga zaba Bobi Wine ne wabeerawo geto endala yali ku Scorpion nga ya muzungu kati ezo geto zagengezaako okulaga nti geto zaaliko bannyini zaaliko abazitwala yes kati ezo gwenga kati geto endala yali mu mabega wa Gugundu wano ku Goodsaid ku Lerwe yes kati ezo geto ezo walinga osobola zituukamu gwenga nga sina buli wenkugamba nalinga ngenda even netudde ngendawo bakomandazi baayo gwe balondanga naye nga geto tezaaliko kulonda bakomandazi wabula kwabangawo nti Kazeyi SOBi abeera wanti atuula mu Kisenyi wagundi mu kifo gundi ntya nga weewambe wenkasiba waliwo manyi geto ya Wakibirango mutaani wa Kibirango yakulira n'eggaali yes nze embeera yange sakkiriza abaana bange kulira ggaali olw'okuba nti kyenzimba kyenjagala kitambule mu ggwanga Pulezidenti Museveni kyagezaako kutumba nange kyenjagala etambule mukyo nze saateekawo geto nakuteeka mu baana bange batandike okujuludinga ate kyesaagala nze kyenvaamu abaana bange bonna basomye buli omu alina omulimu gwakola abawala balina gye bali nga embeera ya bulijjo beebeera olina abantu abazzeemu bulamu bo nga bafa mu mbeera gye mwakolerangamu nogaha gundi bamunyiga ndaba gundi yanfaako gundi yafiira mu kkomera abantu ngaabo bojjukira ku maaso nga baali ba Buladi bataano oba muzze muzitwagolinga paka abafudde bembadde nabo bangi wanda wabekyaliyo yaloneka isima yali abeera kitintaleyo yafa buno obulwadde yafa bulwadde temuli mbe batta busi mwebali be batta obusi naye ekizebembositobe bangi nga babatta busi kale byebimu ku byandeetera mbogena nakyuka nogamba nemutuku nakyuka wono bw'aba afudde nga n'oli yafa ate tubadde bana katusigadde babiri simanyi oba nzirako oba baana bonge agenda olinako emirimu gyewakola gyokyajjukira n'ogamba nti guno gwali successful nagugirako ddala ekiwera emirimu mingi nge nali musajja wa chansi nga nina emikisa gy'akasente emirimu mingi gye nakolako mingi nti ebintu byange nabikoleranga mu Kampala wakati wavanga ekisinta yenojja n'olumbe city yesewo
ne omwana nodayo kitinta kubiseera ebyo tuba twenyumiranga mu lufulaawo ate mulimu kyo ogwazza omuzigo naye okutabukira ng'ogyeko kale wasibwanga naye waliwo okusoma kuwalabanga naye waliwo ogogamba guno gwo baaba gwali gundeseeyo. amazima bwana pulezidenti akugamba ebigambo bino nze emirimu egyange gye nakolanga ng'omuntu tegyansibanga olw'ensonga nti nze nagikolanga nga nze omuntu sigattako nnyonnyo era nga ne bwe mba nkwatiddwa nsaavinga bwomu omumanyi lw'onookivaamu omanyi wogenda okuyita omanyi emiwunya egiguliko omulimu gwe nnyinza okugamba nti gwambeerera muzibu nnyo ng'ate era sinze yagukola obubbi obwo bwaliwo kwaliwa paaka obubbi obwaliwo kwaliwa paaka bwandeetera nnyo okujenamita tibanteeka ku kintu kyebiseera ebyo tulyaguma nawe kuresi lyaguma nawe yali director operation director operation yes mu police kakati nga Kaweesa yali omwogezi RPC omugenzi yes nga ye RPC ng'atuula wakatwe ng'atuula CPS naye atuula CPS yes kati ajja avaawo agenda okusoma mu kugenda okusomayo koose Kenya tulyaguma nawe asigalawo nga yatwalawo ofiisi zombi yafuna nnyo chance okunkwata okunteeka ku kintu ekyo ekyaliwo n'akuyunga section era banyunga section ne bansindika paka luzira naye bansindika erizira nze nakwatibwa bwomu bwe wayitawo emyezi 2-3 ne baleetayo abantu abalala 3 obamanyi sibamanyi naye musango gwe gumu naye ng'omusango gwe gumu ate nabo tebandaga nti tuli ku musango gumu baali basiba kugenda mu kkooti lwentegeera nti tuli ku musango ki gumu nga tutuuse ne mukaguli bansomera omusango basoma ne bali nze ewano basoma E3 ne F nga muyiri mu kantu ke kamu nga tuli mu bokisi yemu naye nga tobadde onyumya nabo mukomera nga tomanyi nti saanyumya nabo kuba nze sibanywe namboozi era bwembeera mukomera mbeera mu biseera ebisema mu bifo byange mu kifo kyange baba bantadde kakati abantu bano bamala okusomera omusango nze nali maze emyezi 3 lwakabalezi naye ng'ate kuliko gwe mmanyi baali bamuyita goodi kati mukumbuuza goodi mugamba omusango kujuuta ku musango agamba bankutte nkunkwata nga balina omuntu gwe bambuuza bamuyita Sekajja nti mbeera na Sekajja mukumbuuza Sekajja nemugamba atera okujjawo wano naye simanyi waava nange mukwano gwange ajja kungulako nnyaanya butundulu n'ebirala kuba biyingira ekijja kwekundeeta paka kati nze mwennyini natandika okukola investigation ku bantu bendi nabanga omusango 3 kuba omusango nali saagukola baleeta 3 baleeta 3 nemufuka olubana kakati nentandika okukola investigation ngendo kinoonyereza nnyo nga 2 ku bendi nabo amazima gali nti baali ku musango nga baaguliko olw'omu malo kizuula omu nga teyaliiko tuwandiika ebbaluwa nga tuli apa prison tugisindika mu DPP omusango gwendiko nze serinjo gipade bulabulabula sigumanyi naye ku bantu be baleese kuliko agumanyi olonga DPP addamu ate yetegereza ebbaluwa yange nga bagiddamu nga baddamu beetegereza fayiro kati ekyomukisa omulungi nti bajja baleeta ate owookusatu tebabaleeta mulundi gumba n'abasatu babaletanga misolesoole baleeta owookusatu mu kuleeta owookusatu kubanga baali 3 emisango twali kuliko bananze 3 nze nga nze wakutaano naye nga guwasookayo nga nze nasookayo naye nze atagumanyi agati bajja baleeta bano beeruma guwampaayo guwakola booti biki yali atereka emmundu babyogerera mu kaguli ayimini munda mukomera yali atereka emmundu yakola owa bodaboda yaleeta enamba plate ze bassa ku mmotoka nemanya kintu bwekyatambula nemanya kinojja kukifuukivaako era nawandiika amabaluwa nga ngaweereza mu DPP okulaga bano nti beekoona ekintu bakimanyi naye bakola ki beekoona agenda okumaliriza
bakuma katonda ono bulungi nebatuteeka ku sensoni ate batuteeka ku mulamuzi ali sensitive ennyo mu bintu bya robale ne murder case kugaa ku misango egiri capital offense ojja bateekaku alizadde kyalikiza nga y'omu ku bantu abanoonyereza n'agenda ne ku ground wawe bakolera ekintu naye akwejereza ntoliiko ku judgment kwenyini kwenvira ku musango bali babazaayo babazeerezera wayinanga balooya oba wakiyimirangamu wekajja siku waba ojuliza ku musango ogwo nalina looya naye looya gwe nalina teyalina experience ya ICO ya misango gya ICO ya capital offense bali bamuyita Kristo Mukatumba kubanga Kristo Mukatumba fayiro eno nagimunyonyola bulungi ng'etandika saamufunira nti oba mujjaji mu kuwoza namufunanga ne fayiro tennabaawo nakati ebaawo ngezaako musaba nfunire beyiro sijja kulimba oba yamulema oba teyagigezaako kugeza eyo nengivaako nenkola emyezi gyali emyezi 3 emyezi 3 oba oli ku limandi oba oli kuki ndi ku limandi nga tebakusalira yes tojjankona mu kooti najja mu kooti emyezi 6 then banteekaku nebampa ekiba kitaba sensoni ejyalimandi mu kooti oba ozze ku sensoni naye wali ne bankomiitinga ninde high court okuva mu Buganda Road Court mu district court wansi so emyezi 3 gy'emyaka 2 gy'emyaka 3 12 emyaka 2 n'ekintu ngera kola 3 gyenakole n'oguvaako kakati bwe bandeeta mu kooti Kristo Mukatumba looyawo tutuuse tugenda ku defense nga ŋŋamba kale we nalabiramu nti yali amakyamu yaŋŋamba bw'oba ogenda okukola defense tolayira mbadde manyi byonna mu kooti ogenda tolayira naye mugamba nze nganze omuntu bwe yaŋŋamba tolayira nampa ensonga lwaki sirayira namugamba mpayo ensonga nga nawe bw'olayira abali eno bali bagenda kubuuza ebibuuzo n'ebibuuzo bijja kuba bingi koze bwe baali bamuadivisinza yes it is a lawyer ye yaŋŋamba ebyo kuba nze saali lawyer nali suspect naye bwe nadda mu ssero nentuulamu ne ŋŋamba lwaki obujulizi bwonna ekifaananyi kyonna ekisooka okulaga nti gwewakoze omusango kwe kugaana okulayira so bwatuuka mu kaguli gwakola bibi bwe natuuka mu kaguli nze nalayira bwe nalayira bwe nakwata bayibuli netandika okulayira nazingako ebintu bye nafuluma kooti obula omulamuzi agamba nti ate looya waafulumya ogenda kukikola omulamuzi ye teyayogera teyafaayo kubanga nze nali nina okukola defense era nayimira ku defense nambuuza bye yambuuza nendimunyonnyola enamala obbinyonnyola kooti nayamba ekyo kimala nenvaayo bwe navaayo nentula mu katebe kange kati nga tulina kulinda okuddangayo